okusasira ebengera n'emirembe ku mubaka we sallallahu alayhi wasallam. Mu Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala mu bingi bye yatubuulira nti abaana Adamu balira jana yaumul qiyama, muli ensonga gye njagala tutunuleko ey'emikwano gye tuwangaala najo. Omwana Adamu aliraajana, Allah okulaajana kw'omwana Adamu ng'alaajana olwa mikwano gye ko yakuddingana n'emirundi ebiri. Owasigadde yaleetanga okulaajana kwa mulundi gumu. Ya laitani wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani Maryam alayha salamu yalaajana ya laitani law mittu qabla hadha lakuntu nasiyan mansiya. Nawe yatuuka Allah ku mikwano yaleeta okwazinana kwa mirundi eki. Ekyo ndo kiraga nti kujja bba kwejjusa kwa maanyi ng'omwana Adamu yejjusa okuba n'omukwano omubi. Allah bwe yali akwogerako yagamba nti omuntu ku kiyama ajja kulaajana agambe nti ya wailata laitani. Ebigambo ebyo ebibiri byonna bitegeeza kwejjusa, kwaziirana. Ng'oli yejjusa agambe nti senga saafuula gundi kubeera nga mukwano gwange. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Senga saafuula gundi kubanga mukwano gwange. Kati weegenderezanga nnyo emikwano gy'olina. Mulimu abatukwenyakwenya, mulimu n'abo oba oliawo abanaatuyambako okuyingira ejjana. Naye ekyo si kye njagaddemu, njagala tunuulire enkolagana yaffe n'abantu n'emikwano gye tuwangala najo. Era ng'olina emikwano oba olina abantu b'obeera nabo, kubanga kisoboka omuntu okuba nga alina b'abeera nabo bamwetoolodde naye nga talina mukwano gwe n'oku. Omubaka sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abdullahi ibn Amru, nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti khayrul ashabi inda Allah, abantu abasinga obbeera ab'omukwano eri Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ng'abaagala nnyo, nga Allah abasembeza. Nabbi yagamba nti khairuhum li sahibihi, ye muntu oyo nga mulungi eri mukwano gwe. Omuntu omulungi mu maaso ga Allah ye mulungi eri mukwano gwe. Era omuntu Allah gwasembeza gwayagala ye mulungi eri abantu ababalinaanye. Ne wallahi abantu bafunye ebizibu mu bantu ababalinaanye, wa maadhalika nga n'abamu basiraamu. Oyamba omuntu omanyi okola lilla, oyamba musiraamu munno n'avaayo n'akukola ekintu ne weewuunya ensi noga nti fulani bw'ati walabika, ne weewuunya abaana Adamu empangala gye bawangalamu. Siraamu yajja ku masjidi, waliwo omuddu ali awo akutusewo n'olugendo, banoonya wanaasula tebalabawo. Tumusuze mu masjidi nti ate wanabba amplifier ani anaamukuuma. Tumukole bwetti tukole tutya, musajja mukulu. Omuddu n'amutwala laga nti kamutwale wange twebake inshallah ta'ala lillah. Akikola amanyi ayamba musiraamu munne, era akikola lillah, tamunoonyaako ssente, tanoonya mikwano, akikola lillah, anoonya mpeera eri Allah tabaraka wa ta'ala. Muddu yagenda ozuukuka ekiro ng'omusajja gwe baasuzizza akutte ejjambiya gibatadde ku bulago. Bamusuzizza bamanyi bamuyamba ng'atadde ejjambiya ku bulago bw'ayamuyambye, amugajjayo ssente zonna z'olina mu nnyumba. Yabadde amanyi asuza muntu oba oliawo omulungi era akikola lillah. Abayi lwaki tukwenyakwenya abantu nti tuli mikwano gyabwe? Omanyi omu yagamba nti komanyira mukwano gwo nti mukwano gwo mumanyire ku nsonga nnya. Komanyira mukwano gwo nti ali mu mikwano gyo mumanyire ku nsonga nnya. Esooka yagamba nti man asaadaka wa anta mahmum, omuntu yenna avaayo n'akuyambako, omuntu yenna avaayo n'abeerawo ku lulwo, wa anta mahmum, naye ng'oli mu mbeera ekomye, oli mu mbeera ey'ennaku esembayo ku kisenge, oyo omubalanga nti mukwano gwo. Abasinga we twavuwalamu batwesonyiwa bwesonyi, oli mikwano gyonna ne bakwewala, wallahi ne bataddamu nakukutunulako, nga buli ali akwagala nga yali akunoonyaako ssente, bwe wali ng'oyamba nga kati obayitako bageya. Allah w'amaanyi, era n'oyo Allah amwavuwaza.
bewasembezanga nga mikwano gyo mulya ku sowaani emu oyavuwala nga tokyajja ku sowaani yaabwe nga bakusembeza wala kati oyo atakyalina sente agenda tutugasaki musiraamu omu haaji tuwangala naye mu tawuni omu ku baddu tuba tuva okusaala nanga nti haaji oyo otambula naye mugambe tagaba mutugambire bwabanga Allah amuwadde sente azikozesa agabe musajja tagaba era twetunyumya ne haaji ne muga nti yahe abaddu bakwogerako nga tagaba kiki laki togabako Allah sente zakuwadde haaji nagamba kankuwa ensonga mwana wange lwaki sigaba kankuwa ensonga lwaki abantu nabavaako nkola byenjagala haaji nagamba nti emyaka giyise yali musajja mugagga Allah n'amwavuwazaayo emyaka 3 naye emyaka 3 Allah gye yamwavuwaza yalinga amuwa essomo okutegeera abantu bawangala nabo Allah we yamuddiza sente n'abeesonyiwa tega nti seeka we nayitanga ababooda ku siteegi ya boodabooda nga babooda haaji nga haaji akwata mu nsawo ng'abawa sente haaji omwana mulwadde nga yamala ebizibu by'abantu haaji ennyumba bangoba ng'akwata sente ng'abawa yaŋŋamba nti seeka wallahi nayavuwala olwavuwala lumu emmotoka ne bazikwata buli kimu ne bakitwala n'ensigaza nnyumba mwensula n'emmotoka eyasigala ewaka yali Hajati namuga tokwata ku mmotoka yange gwamanyi n'ebizibu byo ate ebizibu bitwale mmotoka yange gwamanyi emmotoka yange gyesonyo wagimpa Haji n'atambuzanga ebigere n'ebimu ku byamulumanga yayitanga ku stage ya boda beyawanga sente nga bamwagala era nga naye abaagala ng'essaawa eyo bageya mugeye Allah ina amaanyi Haji yayavuwala nga teri yadde agamba Haji nti waitula ka boda nkutwaleko atambuza bigere nebe yayambanga nga buli omu ayitawo buyisi buli omu amugeya yabawuliranga nga noseka baseka Haji Allah w'amaanyi naye yamwavuwaza ani yali amanyi nti yali yavuwala n'ategeera edduniya talina mu mikwano we yajjanga mu bagagga banne okubeera nga bamuyambako oba oli awaddemu asitoke be yabanga amanyi pulogulamu zaabwe nti okusaa 8 abeerawo ku ofiisi we yatuukanga yasangawo security nga mukambwe nnyo Haji tali goyagala taliimu omwagazaaki nga si oli omugagga yajjanga ne baaniriza Haji naga nti seeka ensi yanvaamu hatta n'abeekika nga tebatuuza meeting nga sirabiseeko nga nawembulawo ba meeting bagisazaamu Haji talabiseeko meeting tugisazeemu tugenda tuula insha Allah lwalirabika kati mwabatudde mugenda teesaaki alina sente tazze ate ensonga gye twogerako ya sente nga meeting zisazibwamu talabiseeko yatuka akaseera nga bamuwa buyi mawulire mugondi nno muganda we yafumbiza muwala we naye tewalabikayo nga n'akasimu tebaamukubira muyita ab'ekika nga yayimirirangawo nga buli nsonga yonna seeka ya Haji yabeerawo yagiyimiriramu abanadamu be tulina mikwano gyaffe temutukwenya kwenya omuddu mulage ekituufu gwani akutegeere oleke mumalira biseera Haji yangamba ekigambo ekyamu ekyenneewuunyisa yaga nti wallahi sheekhe ebintu byewuunyisa ate bikaabya n'abaana b'ewaka yasonganga busonzi ne bakola kyayagala nga bamutegeera asonga busonzi ne bakitegeera essaawa eyo nga nabo baboggola taata tukuze ebiki byotugamba ebyo olwayisa abaana b'abawala ababuulerera twakula tuli bantu bakolo balaba takyalina yadde omugaso omukyala lwaguzeeyo ku bintu najja n'alangira ate bino kitamu akyabisobola bino ffe tulina sente ezibisobola enga nti yatuuka n'omumanya omusajja ayenda ku mukyala we mugagga yali mugagga munne naye nga talina kyakkola talina kyamugamba balina amaanyi balina sente nga newaka embeera yatabuka kyala tamutwala mu mmotoka kyokka yagigula ng'obulamu ensi neemufundirira era bwe yafuna essente Haji Allah we yamuddiza essente ate zaayitawo ku luli we yali neyeesonyiwa ebitonde nanga yensonga lwaki si kyagaba essente yiye eribwako mwalimu lwaki baseeka be balya ku ssente ze kubanga we yabeera mu mbeera enzibu baseeka be bagitegeera era baseeka be bamubudabudanga nti Haji insha Allah guma mbeera ejja kutereera ayina mitwa ayinamu 11 wakuba Haji yali agaba ayinamu 11 wa Haji abeerewo kati yeera mikwano gye bamanyi be bawalimu naye abaana Adamu we twavuwala
walaba twesonyiwa wamanya nti embeera yazze mabega ekizimbe kyobadde oyina banka yakitutte wallahi takuddira bwe walinga okubira amasimu abakubiranga obusimu haji kino musiraamu kino nga tekyali yaddanyega gyemikwano gye tulina baddu ba Allah tubeere emikwano ejannama ddala nga ne bannaffe babeera mu mbeera esembayo hatta nga tubeera wamu nabo si mbeera nga tubagala mu mbeera nnungi yokka abantu bangi nga batwagala tufunye nga Allah wagezesa emmotoka gyobadde obatwaliramu neggwawo ate baseka busesi abandi nakuwadde nti emmotoka ffenne tugasa baseka busesi yali amanyi talidda ku bigere nga aboogere ebyo mikwano gyo yali amanyi tali yavuwala yali alowooza alibeereyo lubeerera emikwano gye tulina la ilaha illallah man asaadaka wa anta mahmum omuntu yenna avaayo n'akuyamba mu mbeera ng'ekomye ensi efunze emashariki n'emagharibi fulani n'ayimirirawo nti yaakha 10 tulugabane buli omu atwale 5 lwennina nga tafuddeeyo oba obadde nammeka oba obadde nammeka ninamu 5 inshallah tuzigabane abasinga batukweka n'otukweka ze balina olwokubanga ategedde Allah yaggezesezaamu katono emaali y'ababbi bagibbye muddo n'otuukayo gyali nga weetaaga buyambi bwa mutwalo n'akwata mu nsawo anoonyaamu ka 10 akukaka senti kalina n'anoonya engalo ze zitegeera sente mpaka wajjayo 10 naga nti luno lwennina insha Allah tambuliraawo ninga obadde nazo nga gwayamba so baddu ba Allah tubeererengawo mikwano gyaffe waliwo n'ensonga endala mu nsonga eyo nze nganze ndaba si kya buntu nze nganze ndaba nga sikigwanidde kubeera kya buntu omusiraamu afa nga babadde baagala miliyoni 4 bamulongoose awone ekibadde kyetaagisa miliyoni 4 alongoosebwa awone waliwo omusiraamu gwe kyaguddeko emabegaawo tumutwala ekyazange eyo muziika ndowooza guweze kati omwezi haji yalwala abasawo ne bagala tugenda mumulongoosa naye twagala miliyoni 4 ne tunoonya sente miliyoni 4 ne zikaluba ayinawo 5 ayinawo 2 ayinawo emmeka ne tusifundayo miliyoni 2 bannaye alina atuyambe mikwano gya haji tubatuukiridde abalina sente nga buli omu akwata emitwalo 10 zibayambeko zitandike nga tunoonya miliyoni 4 musiraamu bamulongoose okutuuka we zawera miliyoni 2 n'ekitundu abasawo ne bagamba nti kale katumulongoose tunaabanja mu prosesi y'omulongoosa Allah n'agera musiraamu n'afa n'eki kyenjagaddemu abasawo ezimu ku nsonga ze baatuwa lwaki omuddo Allah amuyisirizaako ajaliye kulwawo kumulongoosa n'ekyenjagaddemu omusiraamu waamala okufa waavaayo omusajja haji mukwano gwe n'ayimirira mu kidaala yajja na mu ddwaliro n'ayimirira mu ddwaliro n'atugamba nti enteekateeka zonna muzindekere enteekateeka zonna ngenda zeekwata kutambuza mayiti mpaka mu kyalo ngenda kikola emmere abantu gye banaalya mu makaaga ag'omu Kampala n'amakaaga ag'omu kyalo byonna mbindekere ate bajja kulya bulungi nga balya nte omusiraamu n'asaasaanya sente empitirivu mayiti ne batwalira mu ambulance abantu ne balya emmere ne basendesa bigere abantu ne bakola byonna bye baagala mu bulamu obulungi ng'ataddewo ne bbaasi ezinaawerekera okuzeeka nga zabwereere omusiraamu yamaze n'avayo n'aga nti haji oyo yannumye nnyo omukwano gwange mbadde siyinza butateekamu bukadde 8 kumuziika emiliyoni 4 zaabuze musiraamu bamulongoose oba oliawo atereere afudde omuddu asaasaanyiza miliyoni 8 kino n'abasiraamu abasinga bwettiwe tole omusiraamu mumulaba ng'abonaabona n'obwana busome atawaana n'obwana waatwalayo kano ttaamu eno ne bakagoba ate n'asooka nazzaayo kano aba yakanoonyezizzaayo kano ke bagobye nga ne kali ezaako ziweddeko nga bagoba abaana nga bwe batyo basoma basomera mu mpalo batuka akaseera nga asoma ttaamu esooka ate si yasoma ey'okubiri bola lya ssente naye nga abasiraamu we tuli tulaba omuddu n'atoba n'obwana bwe kano ekasoma ttaamu esooka akasoma ttaamu ey'okubiri kabeera kalala kati ku ttaamu ey'okusatu n'asinziira
naga nti inshallah ekijja kijje kabagende kuba yeyo okuyita abaana ne batuukanga nabo bakimanyi basa nawo batabasomye mannya basituka ne beegoba nga nabo bakimanyi bateeko bagoba nga niba bati baboogeddeeko olaba ku basa bakakasaze bagoba tebamutawaanya bakwata bitabo byabwe nga badda waka bamanyi tasobola kubaleka kuba kitaabwe tiyasasudde sente omusiraamu Allah n'amujjulula nga nezimu ku nsonga Allah kwayisirizza mawuti ye mubadde mu stress atawaana n'obwana eno waagira embeera nzebo omusiraamu n'ayimirira mu kidaala nga omuddo amaze okufa n'agamba abaana ba fulani mukwano gwange ngenda baweerera mpaka university obadde wanga atoba n'obwana atuuke n'otuuka ku bizibu mwafiiridde era obadde wanga omusiraamu oyo alwana n'obulamu butereere omuddu abeera mu ddwaliro ng'atoba na bulamu bwa duniya ali mu bulamu bwa duniya mu ddwaliro nga n'eddagala zibula ne sente ezigula eddagala ne zibula naye nga baagala emitwalo nga 5 bagala twamuvaako Allah waali bamusaasidde n'awona khalaasi aliwona nekikwewuunyisa nga abasiraamu amaze okufa n'olaba nga basonze omuceere guleeteddwa naye nga miskiinillah abadde yeetaaga emitwalo 5 ga ddagala gye mikwano gye tulina abayi ffe emikwano gye tulina gy'abantu bafudde era emikwano gye twagala ennyo gyebyo Allah tabaraka wa taala bajjuludde musiraamu atuuka okufa tulina omusiraamu gwe twasondera sente mu masijidi emu bagende bamujjanjabe esente ne zigaana yali atawanyizibwa sukaali esente ne zigaana nga basawo batugamba treatment gye mwagala embeera gy'alimu mbe mujja tufunirayo emitwalo 8 esente ne zibula esente ne zibula ne tuzinoonya ne zigaana bali bamuziika eyo Kabaale wala n'okuva mu Kampala naye omusiraamu Allah amala okumujjulula nkeera ku masijidi nali sirinawo ndi mu safaari bankubira ntono Allah yamujjuludde ndatambula kiro nsobola osanga omusiraamu tugende tuziike kuba nali omu kuba mubaali mu nsonga ze tulabe butawajjanjabwa naye ngendo tuuka nasanga kosta ejjodde naye nga gye balaga wa mitwalo 4 nga bagamba tusondeyo ne takisi awo tejja kumala kosta tejja tumala kali singa mwaliise ebbiri temwagala tuziike munnaffe twabasaba sente omuddu akolweko ajjanjabe nga abaddu baganye kati afudde olwo sente buli omu azijjayo emikwano gye tulina gyakwagala bafudde abayi twagala emikwano lillah nga tetubakwenyakwenya man asaadaka wa anta mahmum we tuba tetusobola beererawo muntu mu bulamu bwe bye tukola nga omwana Adamu amaze okufa tumukwenyakwenya era sobola gamba abaddu nti fulani amwagala nnyo atuyambyeko kino na kino ng'oba etavuubaddewo twali tukyasoma n'omusajja gwenzijukira twali ku tahfiizu nga tukwata Qur'an mu myaka egyo emito neiba w'essomero omusajja yali musajja mukadde nga hatta batuleka n'otuleka abamu tugendeyo tumuyambeko musajja mukadde abeera yekka nga akaddiye takyasobola kulima ettaka alirina naye takyasobola kulima kali ffe twamwagalanga nnyo olw'emyaka nti oluusi ffe twabanga tusobola okulinnya emiti gye egya ffene kali ate nga w'omuwanula tasobola mulya yenna muteberako ekitundu ky'ekitundu n'okitwala kali ekyo kyamutwagazanga nnyo naye nga wallahi asibirira ffene asulirira ffene sizoni y'emiyembe wejja ne yeebaza Allah n'agamba alhamdulillah sizoni y'emiyembe Allah aleese sizoni we zijja alhamdulillah ez'ebibala nga byalya okutuusa Allah we yamujjulula nga n'ezimu ku nsonga Allah ze yayisirizaako yali njala naye Allah amala okumujjulula ku mukolo gwennyini ogw'okumuziika ne basala ente bbiri afudde enjala ng'abaddu bali eyo ne ssente zaabwe baziterese omusiraamu lwe yafa musajja mukulu lwe yafa olwo abantu ne balaga obuvunaanyizibwa endala omusajja omukulu ng'avuddeyo nze nkiyita butaba na nsonyi ng'agamba ono abadde nga kitange siyinza butabeerawo mu lumbeerwe n'agula ente bbiri
abagula omuceere ne bagula, abaleeta enku ku kyalo ne baleeta, ng'omuddu abaddewo afa enjala teri yafaayo. Era ne bagenda bamuziika bulungi, abazze okuziika ne balya ne bakkuta, naye nga gwe baziise ye ate ekimututte enjala. Abaana Adamu gye mikwano gye tulina, yagamba nti man asaadaka wa anta mahmum, yenna avaayo n'ayingira mu nsonga zo n'akubeererawo mu mbeera nga nzebo, oye mukwano gwo, si mu mbeera nga tufudde. Abasinga batwagala tufudde, baseeka bwe bamala okufa tetwagala kumanya baana baabwe. Baseeka bangi Allah bajjuludde, Seeka Abdulkarimu Sentamu basomesa eno bingi bye basomesa ne bizibula abantu amaaso mu ddiini yaabwe. Abaana baabwe baliwo olwaleero teryagala kumanya, ffe twali twagala baseeka. Ne mu nfa yaabwe yennyini twali tetwagala kumanya. Era olaba ng'oli amaanyi ajjayo, seeka aziikibwe bulungi naye ng'abadde mulamu nga tabimuwa. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe emikwano emirungi. Ensonga ey'okubiri omumanyi yagamba man dafaa anka wa anta mazlum, omuntu yenna avaayo n'akulwanirira ng'okolwako obulyaza amaanyi, oyo abeera mukwano gwo. Yenna avaayo n'akulwanirira nga bakolako obulyaza amaanyi, oyo mubalanga mu mikwano gyo. Abasinga wano etuwulira nti fulani bamukutte, droni zamuyodde, ate yakoze eki? Tetumanyi kye bamuyoledde, naye bamututte twali zikwata awo, tetwagala kumanya. Era buli omu agamba yo nga wazibu, Allah amusaasire. Wa maa dhalika ne baba bamanyi nti gwakolwako obulyaza amaanyi abantu tebafaayo. Oli ayita ku musiraamu munne nga bamukuba kubba, naye ng'owangaddeko naye omumanyi nti tasobolera ddala kubba, tekisoboka. N'oyitawo buyisi n'ogamba obabbi bakube. Emikwano gye tulina, abamu beebeekobaana n'ababbi ate batubbe, abalala beebeekobaana n'abantu ate batuzze mu byalo. Omujjayo n'omuleeta mukole, n'omuyigiriza okukola nti emmwanyi basuubula bwe bati, ebikajjo basuubula bwe bati, n'omuyigiriza nti mu dduuka batunda bwe bati. Wamala okuyiga ate n'atandika okukulwanyisa godde mu kyalo. Ayandibadde akutaasa ku bulyaza amaanyi ate n'aba nga yiye nnyini yakulembeddemu kulyaza amaanyi. Emikwano gye tulina, man dafaa anka wa anta mazlum, yenna avaayo okulwanirira ng'okolwako obulyaza amaanyi, ekyo Allah tabaraka wa ta'ala gye mikwano emirungi gyayagala. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, abasinga tuwulira era tusoma mu bitabo nga ye nnamba emu wa umma eno mu imaani, naye abasinga tebamanyi lwaki. Ezimu ku nsonga lwaki Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ye nnamba emu wa umma eno mu kukkiriza Allah ng'oggyeko bannabbi, yakwata ekisooka mu bantu ng'oggyeko bannabbi ba Allah n'ababaka. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu teyayitanga ku bantu bakolwako bulyaza amaanyi n'abaleka, wa illa ng'ayingidde mu nsonga zaabwe n'abataasa obulyaza amaanyi obubakolebwako. Sahaba ayitibwa Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu, Abubakar asanga Bilal ng'akolwako obulyaza amaanyi, asiramuse, abasajja bamubonereza, naye ng'okusiramuka kwe tekuyinayo kubakoseza ate era tekuyinayo kubagasiza. Yasiramuse bibye nga bali bawulira kibaluma. Bilal asiramuka atya? Omusajja omuddugavu gwe tukozesa obukozesa bamutulugunya entulugunya eyali yesusse nga bamuteeka mu musenyu ogwo gw'Abawarabu, ne bamuteeka ku jjinja lyokya, ate ne bamala ne bamuteekako ejjinja eddala bisobole omunyigira ku liri eryasooseewo. N'abeerawo ng'alaajana, alaba obulamu bugenda, buli ayayitangawo ng'atunula butunoze. Naye Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yo olwatuuka ng'alaba Bilal bamubonereza, kyamukwatako n'akyama n'ababuuza nti bannaye mwagala kutta musajja ayakuula rabbi Allah, avuddeyo bagamba nti Allah ye mulezi we. Omusajja avuddeyo bagamba nti Allah ye gwakkiririzaamu, mumutta lwa kigambo ekyo. Abubakar n'avaayo n'alwanirira amazima, era Bilal ibn Rabah Abubakar n'akwata essente ze n'amugulayo. Gwegwe mukwano ogwannamaddala, nga tamugula nti amutwale mu mirimu gye, wabula amugula amute agenda akole ibada nga talina kya Allah kyamuvunaana. Bonna byeyagulanga ng'abata. Abubakar yasanga omukyala yali abonerezebwa
omukyalo ono baali bamukozeeko ekikolwa nga kyansonyi, bamwambula ne bamusibaawo nga buli ayitawo yeyeerolera, buli ayitawo yalaba mukyalo we yakula. Ne bamala ne bakwata muwala we, muwala w'omukyalo oyo naye ne bamusibira wali wabbali ng'abayitawo abalaba nnyina muwala we abalaba, ne bakola ebikolwa ebyensonyi mu maaso ga muwala we. Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu abaali gyali ne bamugamba nti waliyo omukyala eyo bamuyita Jariyatu Rumiya ne muwala we babonerezebwa nga babonerezebwa lwa busiraamu. Abubakari olwawulira ensonga ezo yasitukiramu, najja agenda okusanga ng'abantu bonna abasajja bakuŋŋaanye, bonna bazze kulaba mukyala waafaanana, nga muwala waali wali amaziga gamuyitamu, abakola ebikolwa ebyensonyi ku ye bagenda mu maaso. Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu najja ng'awulira ekikolwa ekyo kimukutteko nnyo, n'ataasa omukyalo oyo yamujja ku mpagi eyo ne muwala we Jariyatu Rumiya wa ibnatiha. Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'ateekayo ssente n'abagula, wamala obbagula n'abatabaga nti mugende musinze Allah. Ye mukwano gwa Namaddala alwanirira abali mu bulyazaamaanyi, si ba luganda lwe, wa maadhalika nga n'abamusiba Warabu nga Bilal ibn Rabah, wandige nti alwanirira Bawarabu banne. Ne Bilal yali musajja muddugavu, yali ava e Habasha, olwaliro gye bayita Ethiopia, yali wawano ku Afirika. Abubakari n'amulwanirira nga talina kyamwetaaza, wabula tayagala bulyazaamaanyi tosiba ku balala. Gye mikwano egya Namaddala awulira nti waliwo sahaba ayitibwa Zaidi ali eyo embeera nzibu, abasajja bamutulugunya, Abubakari teyeebaka kiro, n'asituka n'agenda n'ataasa omusajja atulugunyizibwa nga tamumanyinako, si wa kika kye si wa lulyo lwe, n'amugulayo n'amuta. Abubakari Siddiq omu ku basahaba yasinga obbakutula, ne basahaba ne bawanika nti Abubakari kituufu naffe atusinzeeko mu ntya gy'atyamu Allah. Yasanga omusajja ayitibwa sahaba ayitibwa Zinnira radiyallahu ta'ala anhu. Zinnira baali bamubonereza nga ne bamubonereza lwakubanga yasiramuse. Abubakari ne bamugamba nti eri waliyo omusiraamu bamubonereza. Abubakari najja n'agula sahaba ayitibwa Zinnira, naye wamala omugula yamugula ssente empitirivu nnyo. Abaddu bonna be yagula bawera omuwendo gwa 7 nga bonna abagula babonerezebwa abantu 7, naye nga si ba luganda lwe, tabagula batwala mirimu gye, abagula n'abata mugende musinze Allah. Abubakari abataasa kukolwako bulyazaamaanyi, naye omu ku basahaba yamugula ssente nnyingi, n'atuuka ng'emirimu gy'akoze egy'obusiraamu gikendezezza ku bugagga bwe. Emirimu gye yakola egy'obusiraamu, taasa obusiraamu obutalyazaamaanyizibwa, gyatuuka ne gikosa ku by'obugagga bye. Era basahaba olunaku lumu beekuŋŋaanya ne bagamba Abubakari alabika yavuwadde, byakoledde obusiraamu bingi, byataasiza eri obusiraamu bingi ng'akozesa ssente ze. Tukole tutya? Abasiraamu ne beesondamu ssente ne baleeta, ne bagamba Abubakari katumuddizeeyo. We baamuleetera ssente, Abubakari n'akaaba naga nti mwagala kumpa ssente mu nsubi ejjana ya Allah. Byonna ekiraga nti yali tabikola nnoonya linnya mu basahaba, yali tabikola nnoonya biteebwa, abikola kusembebwa Allah. Omu ku basahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yakakasa n'agamba nti aya zino zakka nga zoogera ku Abubakari enkola gye yakolera obusiraamu ng'abutaasa obulyazaamaanyi. Ono mukwano gwa busiraamu mu umma eno Allah yamwogerako ng'agamba nti alladhi yu'ti maalahu yatazakka, Allah anyumya ku musajja awaayo emmaali ye ng'agiwaayo kwetukuza. Sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud yakakasa nti aya ezo zaali zoogera ku sahaba ayitibwa Abubakari, empaayo gye yawaayo. Era Allah amunyumyako agamba nti wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, yali talina kyayagaza bantu nga talina kyabaagaza, talina kyayagala mumuddize, talina kyayagala oba mumwebaze, illa bitighaa wajhi rabbihil a'la, okujjako ng'ebyo byonna yabikola
toluganga kusiimibwa Allah. Allah n'agamba nti wala sawfa yarda, kyaddaaki asiimiddwa. Kyaddaaki Allah tabaraka wa taala yamala n'amusiima. Kati ogwe bayita mukwano gw'omuntu, man dafaa anka wa anta madhlum, omuntu yenna avaayo n'ayimirirawo ng'okolwako obulyazamaanyi naga fulani temukuba, tusooke tunule mu nsonga ze, lwaki mumulyazamaanya, lwaki mukola bwe muti fulani, n'akulwanirira ng'obadde okolwako obulyazamaanyi, ekyalo kyonna beekobaanye bakugoba lwa bulogo, naye nga wallahi tologangako. N'avaayo n'ayimirirawo naga nti mani zino mpalana za ttaka, omusajja ono omusiraamu talogangako. Oyo avaayo n'ayimirirawo ng'ensi yonna ekuvuddemu gy'emikwano gyo. Allah tabaraka wa taala Abubakar Siddiq radiyallahu taala anhu yamuyita sahaba wa nabbi. Allah yamuyita sahaba wa nabbi mulamba. Allah yagamba nti idh qala li sahibihi la takhaf wa la tahzan. Abubakar Allah ngana yamuyita mukwano gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Allah yakakasa omukwano gwali wakati waabwe. Naye Abubakar awulira nti omubaka wa Allah bamusengula agenda Makka, abasajja bamunoonya bamutuuseeko obulabe olwokubanga nabbi wa Allah, era nga bamunoonya bamutte kye baali baagala, bamusimbyeko eŋŋamiya 100. Kati kamboze ekibuuzo, ko ffenna abali wano abalina emikwano, mukwano gwo ki gwe basobola okusimbako obukadde 10 n'otamuwaayo? Assalamu alaikum warahmatullah. Mukwano gwo ki gw'owulira oba oyitoyito ogenda okuwulira musiraamu bamusimbyeko miliyoni 10, omumanyi ne weyeekweka omanyi gy'asobola okwekweka? Ani ayinza okubeera naye atamuwaayo? Abasiraamu waaba agumiikiriza kufa abaliwo olwaleero, imaani eba yakireki. Era omusiraamu alowooza muweeyo nkole ntya, naye simuweeyo obwavu nabwo mbukooye. Era alaba ezo sente za bwereere, omusiraamu akuba ne plaga nti ezigula ettaka ezo. Kasiraamu katutawaanye, sente weziri ezigula ettaka keekwese mmanye kali. Era oba oliawo mukwano gwo yennyini yajja alagirira awo weyeekweka awo, si walala wababula awo nange simanyi. La ilaha illallah. Naye Abubakari awulira ng'omubaka bamusimbyeko eŋŋamiya 10. Eŋŋamiya 10. Eŋŋamiya z'ebiseera ebyo tuzitwale nga wulaba essaawa ya leero tuyinza kitwala tutya? Seeka wali seeka wanatera seeka Burhani yagenze dda. Essaawa ya leero tukigeraageranye nti emmotoka ey'ebbeeyi, mmotoka ki? Seeka Kalule, mmotoka ki ez'ebbeeyi muzimanyi? Naam, essaawa ero laga nti omuntu tumusimbiddewo benzi 10. Kale naweebeereemu. Naam, muba muli ku masimu gammwe mugenda okulengera Seeka Zakiri tetumanyi gyali naye yavudde Kampala naye tumusimbyeko benzi, mundeka? Allahu akbar. Buli omwezi olaba wakukuta kasimu okusooka oweereza message nti ali wano, tuli naye wano, temunoonyeza walala. Oba oliawo ng'abavuddeyo dda okubuukira bakwate bakwesooke, nga bayinza n'okwesooka wano ne bakulwanira, oliko benzi yaabwe. Naye Abubakari awulira nti omubaka bamusimbyeko eŋŋamiya 10, yasenguka naye ng'akimanyi no bamukolako bulyazamaanyi. Tebalina kye bamunoonyeza nti oba yababbye, talina nti oba alina omusango gwe yabakoze, bamukolako bulyazamaanyi. Abubakari n'abeerawo naye ne beekweka mu mpoko okumala ennaku 3. Abagenda e Makka tubalaba, nalabayo wano abatwala e Makka. Naam, abagenda e Makka bazibalaga empuku nabbi mwe yeekweka ennaku ezo 3. Naye ng'ali ne sahaba we asobola okugamba nti bannaye omusajja ndi naye temunoonya, ze mumpe buwingamiya zange 10 mubawe. N'abeera naye mu mpoko ne bakuumagana, ne basenguka ne bagenda e Madiina nga tamulese yadde n'omulundi no, ate ng'aliredde y'okufa omubaka wa Allah awone. Mukwano gwo bw'atyo w'alina okufaanana, alina okuba nga buli mbeera yonna akulaba okolwako obulyazamaanyi abeerawo n'ayimirirawo ne batakolako bulyazamaanyi. Abantu bakusibye
ensonga ezikusibisiza tezitegerekeka mpalana likagamba nti ayo naye yatusobera zibwakanula nnyo amaaso tayinza butabba nze namulaba n'owulirira ddala ne gwe bawaayiriza nga nawe okimanyi bawaayiriza n'oyongerayo ate ebigambo nze namulaba mujagujagu yenna atambula agizibwa ate ekifuba atambula kisumuludde yabadde tayinza butakwata mwana naye nga naawe omumanyi mu byatasobola ekyo mwekiri sofa ya ibadallah mikwano gyaffe tubeerenga baddala mu kaseera nga babakolako obulyaz'amaanyi tubeerewo oyimirirewo bagambe nedda fulani tasobola ekikola kyemumukolako kya bulyaz'amaanyi omutaase. Ensonga eyokusatu kusinziira ku budde yagamba nti gwe babala nti mukwano gwo era gwe obusiraamu gwe butunuulira nti kati oyo nfanfeewo yagamba nti man dafaa anka wa anta ghaib, omuntu yenna avaayo n'akulwanirira nga n'okubeerawo toliiwo oyo aba mukwano gwo. Wallahi lazim senga Allah yali atuwuliza kube tukubira amasimu bye boogera nga tuvuddeko tetwandizeemu kuba simu neki. Senga Allah yali atuwuliza abaddu be tukubira amasimu we tuvaako bye boogera tetwandizeemu kuba simu yadde n'emu. Musiraamu omukubira ne mwogera bulungi nga mukwataganye, n'akubuuza bulungi nga museka ne munyumya. Womala okuva ku ssimu n'agamba ono naye yatutama buli waba ne yatayimu n'atutawaanya. Kati oba agenda kukubira anika avudde ku nze agenda kutawaanya butawaanya. G'okubye omanyi oyunga luganda, okubye omanyi oyunga mukwano gwo gw'olina, naye waava ku ssimu n'akubawo eggambo nzi kino kyantama saagala nakitunulako yadde kineesibako nze nga simukobera. La ilaha illallah. Oli eri weewaano omanyi olina emikwano oluvannyuma lw'okubanga muvudde ku ssimu n'akubawo eggambo ensi ne yeewoonya. Timbadde mmanyi mukwano gwo nti awi kyantama nze nkikwata lw'abantu butagamba nti ndi wa mutima mube naye nze yantama. Lwaki tobimugambye ng'akyali ku ssimu? Abalala bakadde baffe n'akuba essimu gwakola muvubuka. Mukadde onaakuba essimu laga nti mwana wange sukaali yaggwawo, sabbuuni yaggwawo, engoye zakyafuwala zonna. Mwana wange omunnyo sirina, n'amafuta gaggwawo, tusula mu nzikiza. N'akuloopera ensonga ze zonna. Mukadde w'amanyi aloopera omwana mukwano gwe. Era amanyi agamba omuntu gwe yeesiga. Abaana bonna abaleseeyo akubidde gwe. Wava ku ssimu omusiraamu n'agamba oba taata yabaaki? Alinga yazaala nze katayinayo baana balala. Alinga agamba nze siina bizibu byange. Bw'oba obirina lwaki tobimugambye ku ssimu? Lwaki ate obyogera avuddeko? Omusiraamu n'ayombera ddala, taata yanso maama yansobera. Omunnyo alinga anuuna omunoone, gwe wo bagukuwa n'onuuna munoone. Olina ayomba nti mukadde wange yansobera amafuta agamalawo alinga anywa amanywe ge wakagonywa. Olyoka omulangira okuganywa mukaddewo. Ne tubalangira ebirala nga tebaliiwo oba engeri gy'akaddi yayonooneka oba majinni. Mukadde wo n'omulwaza amajinni lwakkusaba bintu olw'okubanga avudde ku ssimu. La ilaha illallah. Gye mikwano gye tulina. Abaana bonna yazaala abaana 2 abaleseeyo. Bonna tali gwakubidde essimu akubira mukwano gwe. Mu baana ayinamu gwasinga okwagala gwakubira gwatebenkera naye. Naye waava ku ssimu n'agobereza ebigambo ebyo. Taata alinga agamba nti ffe tetwazaala, tuyina abaana atwesonyiwe, tuyina ebyokkola, tunaabeera ku yakaddiye. Lwaki tobimugambye nga ku ssimu akyaliko? Kale ate wekidda ku kyala. La ilaha illallah. Allah n'amala atumanyisaako ebigambo abantu bye boogera bye tukyalira. Allah abatumanyisa ku bigambo bye boogera nga tukyalokose tetwandizeemu kukyala. Era Allah yatulaba n'abitukweka. Allah ababitumanyisa teri yandizeemu kukyala. Okyale wa mukwano gwo gomanyi okyalidde mukwano gwo, kumbe lwokyadde lwe yegagamudde alye ku kyennyanja.
n'otuuka ne bakuwa omutwe ne bagukujjulira ne gujjula kasowaani bamukabakuli ke bakuweereddemu ne supu ne bamukwawulira osobole ososola omutwe gwo bulungi olwokubanga oli wa mukwano gwo owulira oli free n'otandika okusosola gumba ku gumba buli limu oliteeka wansi nga litukudde omala oditeeka wali omutwe gonna n'oguleka bulere omaze okugulya gwonna n'osiibula ovaawo ne bagamba nti olabye kyakoze allahu akbar era oba olyawo ng'olyakoona ku munne omulabye waatuliiridde omutwe allahu akbar omusajja asosola omutwe ate agumanyi n'ebiviiri abiriiriddemu la ilaha illallah bw'obadde ofiiringa free kuba oli wa mukwano gwo niwe omala ovaawo ebiddako abalala n'agamba ate wallahi abazza omusajja oyo abazza kula entula takyala netufumbye entula egolaba takyala naye netuguze ekyennyanja allahu akbar oba ani amugamba omawa buca tulekera ogulayo ennyama gwokyadde omanye oli ku mukwano gw'onfanfe era okyadde omanye okyadde wa mukwano gwasinga wavaawo n'atandika okwogerako n'akugeya wallahi n'akuddako ensi yonna n'agitegeeza oyo gwolaba oyo mukubaza oba awunyiriza buwunyiriza oba abeerawe n'awunyiriza nti kati eno nnyama kankyale naye wallahi buli lwakyala ate allah asobola okukugezesa jamani nga naawe tomanyi lwaki buli lwokyala nosanga omusiraamu nga yeevudde enkoko ebifi bye yabisibyemu n'obuwuzi tebabiwa abalala n'okyala ajja tiwe n'atatawaana nakutegana nagali kankimukola efi n'abijjamu n'abiwa mugenyi nam golowooza oli ku mukwano gw'okyalidde kumbe musiraamu munakuwaza zezimu ku nsonga lwaki ze nga nze omu mikwano gyange benkyalira benali nkyaliddeko abatono ndwawo okukyala naye benali nkyaliddeko abatono ebiseera ebisinga nkoma ku mazzi nga lwaki nkoma ku mazzi okuleka mikwano gyange nnyo nga bawalimu bannange bensomesa nabo naye emikwano benkyalira abasinga nkoma ku mazzi newemba muyala alhamdulillah ndi bulungi mazzi gajja kumala ate onanyogerako nti nakunyweredde amazzi ago gokakasa buli wamu weegali newange gakolaki newange gali nagaleseeyo naye abaddu batwogerako yahe bawa akafuluma naga buli wayagala okulya obulungi n'akyala tetusobera ate atuukira mu biseera bya lanchi golaba oyo abazza talituukako nga mumaliriza buli watuuka atuka temunnalya emikwano gye tulina omuntu asobola okudifendinga nga toliiwo nga nawe okyaluka agenda sirika nawanasanga abakolako abakwogerako ajja kunyiiga lwaki mwogera ku fulani naye abasingayo osanga yatuuzizza gurupa amwogera ku gonde ebyo nze mumanyi kamubateereko n'atuula n'amubateerako kubanga yamukola ki ekisembayo seeka yampadde eddakiika ntono yagamba nti man tahammalaka wa anta ghadib omuntu asobola okukubeererawo n'akugumiikiriza mu kaseera ng'onyiize ye mukwano gwo omuntu asobola okukubeererawo n'agumiikiriza ng'onyiize oye mukwano gwo bino bibeera mu bafumbo nze ntera somesa bufumbo era sijja bulekayo kankoneko katono bino okusinga biri mu bafumbo nasanze omusiraamu mukwano gwange awe makerere naga sheikh ngenda kuwasa namba 2 emuga masha Allah saba Allah kuteremu khair naam kubanga je asajja kudde naam sente yalaba alina n'obusobozi akola ki kati nga teriyo kisonga emugana kubeera nga awasa naye ezimu ku nsonga ze yampadde lwaki awasa ze nga nze namugaye tonnatuusa kuwasa namba 2 yange seeko omukyala ayomba kyala yeepangulula avuma la ilaha illallah
kali ate bakuvuma oyo omwavuma olemeddwa omugumiikiriza ate wasa wakubiri oyo omwavuma akulemye nam era akulemye okugumiikiriza kali ate onyiize nnyo bakuvumye ate ogenda kuwasa namba bbiri Allah waggerera nga naye avuma kubanga kisoboka aballa yabatondanga obutonde bwabwe bwe butyo asobola opangulukuka nayogera ekigambo naawe n'omwewuunya noga nti onaaja tiwange bulijjo ya rabbi nam oyo ali omu akulemye okugumiikiriza mu kaseera ng'anyiize